Bigai waba wakufuna kadi agenda kwenganga baani baani aba bagenda balina okuyitako essaawa zino omubaka atuula ennansa namuyita Wakayima Musoke Nsereko oba ontegeera bulungi alina kadi ya National Unity Platform kakati Bigai waba wakwenganga alina kusooka oyo mpolampola mpozingira katono alina kusooka kwenganga oyo kubanga kati yejjukira na incumbent alina kadi ne mu parliament yakola ki gyali Bigai nga tannalangirira Innocent Gusuulwa toli mwavu omutwego gwe mwavu naye mabega kawo yakola ki yavaayo n'alangira n'agamba bannange ndabika parliament eyo ngisobola ate era okumanya ngisobola nandyagadde mpite Nansana municipality oba okategeera akantu ako naye waali awo jjukira yekka Lord Councillor w'Ennakawa Lord Councillor w'Ennakawa kakati ne Tegusulwa naye akola ki ali awo kakati noono naye abaddenga anokolayo Zambali Blasio Mukasa naye amabega kawo bagerezaako okubeera nga bakola ki bamunokolayo nga bagamba naye yandibanga ayagala kwesoga parliament naye nga mu kwesoga parliament naye ayagala kugenda wa Nansana municipality kakati naye oyo naye waali kati awo ne musajja waffe Bigai kwokola ki kwomugatta kwabo kati abo bana n'abalala bakyalina okujja Bigai balina okubanga ameggana nabo okusobola okubeera nga akola ki afuna kadi y'ekibiina okusobola okuba nga agenda ate mu parliament naye ekisinga obukulu yavaayo n'akirungamya n'agamba nti singa ekibiina tekimpa kadi awo nja okuba nga nkola ki nga nkoma kati awo nno bwe tuli of course debate osobola okugyongerayo n'ogamba Bigai ali serious oba anyumya mbunyumya naye ng'ate kati kikyali kipya nnyo of course abayimbi tubalabyeko bangi nnyo abazze ne beesimbawo abagwa ne bagwa abayitamu ne bayitamu mu kiseera kino ekigenda okuggwako tulina Dr. Hilderman Mawokota North yeesimbawo n'okuwangula n'awangula Honorable Geoffrey Lutaya abantu b'Ekakuuto baamu obuwagizi n'awangula era ndabanga agenda okukomawo kubanga entebe ekyawoomera ddala ani omulala awo Judith Bebiri yajja luli n'amala n'agwa n'agenda tulina abantu bangi nnyo tulina abantu bangi bali mu entertainment abayimbi abazze omugenzi Katolu Bwama so mu kino ekisanja kati Bigai waabajjeeyo ayagala nalabako Raini naye agamba ajja tulina Mayor Mathias Walukaga gyali yawangula so Bigai siye muyimbi abaasoose okukola ki okujja okwagala okwesimbawo abayimbi bakyali bangi bakyagala okukola ki n'abalala bangi nnyo betulowooza nti bayinza okujja ne beesimbawo Mr. Moshi gyali eringa Lord Councillor n'ebifanaganako bwe bityo so biri awo kaakati awo nga tuvuddewo era netukyali ku nsonga emu ya Bigai y'okwesimbawo Amooti yali ayagaddeko okwesimbawo e Nansana awo naye agamba nti agenda okufuna ambuleera nga teriiyo nga baagigabidde dda Wakayima n'agezaako okufuna akatiko naye nga sizoni ya nkuba nga katiko kayinza okutonnyamu enkuba katono ne kavundira awo n'atajja naye yawadde Bigai amagezi ku nsonga eno ey'okwesimbawo sukutwe kwa Amooti oyo mukwano go Bigai waye poste tambula ye agenda kujja mpitugi Nansana nengamba kanonyeka Amooti Bigai nga sitambula mu Nansana omwo abadde akasibirawo Yesu amala ku masitowa wa nti mweyakulira naye kali kati baba agenda kujja atuyambye bulungi Nansana nali nze ngenda kujja kyekyatuukawo ye Amooti waliwe ogenda kwesimbawo kyekyatuukawo nali ngenda kujja nensanga ambuleera bagikoze eki bagigaba nengamba bakozesa akatiko naye ngera tebikola kati Bigai baba yeye nga agenda kulumba abantu be Nansana ajja abakolere kyemanya ebizibu byabwe abimanyi Lubigi amutereze bulungi nnyo n'abantu be bamenyera amayumba bakoleki addemu aga bazimbire bali balooza bazimbye mu ntobazi abagiza amayumba gaabwe Bigai woba omulaba obusobozi abulina Bigai mbadde sinafuna budde bwogerako naye bulungi okumanya biwandiiko bye empapula ze naye aba yeesimbyewo nga ddala mumalirivu ate okubanga obusobozi abulina bamuwa omukisa ng'oggyeko okukolera abantu amayumba agamenyebwa mu Lubigi biki ebirala byagala abakolere nga mmwe ab'e Nansana anti kakati nza okuba nange ngenda kujja ate manifesito yange nengimuwa n'atambulira okwo
okitegedde naye nga mwaddeko ku gundi mwaddeko ka hinti kusobola kuzimba amayumba g'abantu agamenyebwa mu Lubigi awo bintu bingi bitwagala okukola mu Nansana omwena yonna ekidde ku kirewa Maria kyeyo naye wetagayo kolansi okitegedde Amoti amasanyalaze Big Eye ali mu entertainment ngwatuuka mu parliament kikyo yagala okuteekako essira naddala mu abali mu entertainment industry. Of course kulemera ku copyright tena kitwagala ba artist copyright lw'okwongera kungi ayambeko Hildaman ne ba artist abala baliyo ba Lutaya neyo potential gimulabamu potential girabamu potential mu Big Eye potential nga Big Eye nga musajja malirivu Big Eye nga musajja abadde apambana alemerako wali omulabyeko mu ajja kuya akayimba asula eno masitowa sula indicator oyo nno omutuuze chifu mutuuze we Nansana municipality umebe twayogera ku Nansana obwongo bujja Namuŋŋoona Lubigi Nansana kachiba jita ife bachira kayunga ne Nansana by the way munene Nansana yagatta avuga nadde eri ku wa Bombo Road eyo na Busukuma wawona eyo okudde eboti ngadde masulita that is Nansana municipality no muleta wano Kagoma lubane Kawanda I think ne Kawanda yinzo kuba Nansana ne Kawanda ne Nansana municipality Maganjo munene munene yewe walalao akwata kukubo Nansana munene lwakwandoza ffe Nansana no gutwina mbongo buli omu gwatwala kale byebyo no ffe Big Eye tukwagaliza birungi byere tukina kuwadde n'ekizibu yadde nakyo n'ekimu genda abantu bakuwaka lulu bakuwe card ate ofuke Honorable Ibrahim n'ekiyinza obbeeraawo awo nno katuveewo tweyongereyo onako Radio 8